oba nali nyingiddeko mu byaki mu bya sitaani naye sitaani akola ki akola era gyali so obadde olina kyombuuza ekirala mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange nyingiddeko mu byaki mu bya sitaani naye sitaani akola ki akola era gyali so obadde olina kyombuuza ekirala kuba kati ngenda kugamba ku sitaani saagala otye saagala odduke obuze ku balabi baffe n'amanya bagamanye kuba munnaye bayinza olowooza tugigwiridde bugwirizi abalabe ba TV zino kansubire muli bulungi ndi musajja muyovu nzaaliwo omukyala mugeye bamuyita Nagayudoli nabengeye mbatumiddeko n'ab'enjovu nammwe abatali baganda naye ng'oyinza okunfaanana ndaba muno siri muganda naawe nkutumiddeko abogera olulimi lwonna nga kasaba nga lwoyogera baluwulira bulungi nabo bonna mbakoze eki mbatumidde. Ekintu kino kitandika kitya kubanga abantu tulina enzikiriza ez'enjawulo era abamu tukeera kugenda ku kyaki omulala ava ku kyaki ate n'abako waaweta mu kunoonya ensimbi igwe otandika otya olugendo luno olw'okubeera nga naawe obeera olumu ku abo abafuna ssente ezo ezibagamba ez'amangu si enjogera yiyo ez'amangu tozituuyanirana nnyo okutuyana oyinza okuba otuyana kuba si byangu banze engeri gye natandika embeera ennemeredde era ntumiddeko omusajja gwe bayita Robin Semakula kati essaawa zino ekyamaani w'ekyalo ekimu nasulako mu kiyumba kye okumala emyaka nga 5 nasula mu kiyumba mu kiyumba bali bakizimba buzimbi essaawa zino kati apartment nemwe nasooka osula omwo ng'ennaku ennuma ekubako kyali wange yajja ng'amaze emyaka nga 2 nga simulaba yansanga ndi kakomando era n'abali bakakomando mbatumiddeko nnyo yansanga ndi kakomando nasiga ndya kati kakomando nga ndaba nze teri muntu wa mmotoka ayinza kukola ki kompyuta sendabirwamu namulaba nga yo kyali wange twabeeranga naye awo mu kipapula abasinga kati essaawa zino abasiraamu mu nsonyi tuli mu kisibo ekifo ekyo kye bayita ewali ewooma we bali bayita mu kipapula ng'aliwo obuyumba bungi bwa ttaka awo twasinganga okukola ki okubeera naye twaliwo ebbanga ddene kati agenda okukomawo nga kyali wange afunye akasente avuga aliya mu kuvuga aliya zaali zaakajja wemba njijukira bulungi nga aliya ezakola ki zaakajja ye ne mugamba kyali wange mbeera ki naŋŋamba bino babirya ne mugamba ebiki naŋŋamba ebyo byole babirya ne mugamba ssebo ng'abuuza nti byendya babikola ki naŋŋamba essaawa zino nna gye nkola ki gye ndaga n'akwata ka business card n'akampeerako emitwalo emeka 2 era kinasooka okukolamu egyo emitwalo 2 nagulako amandaazi oba amandaazi ago agalabako n'ensubira gakyaliyo naye ag'ennaku zino baagakendeeza basooka gatunda nusu 3 awo tubeedde mu eyo embeera ssebo nga galinnye ga kido nga si ga 3 oba okitegera bulungi niti lyali ddene okitegeera era nga baliyita mwana akaaba ndimanyi ndinaazo eryo nengulako obupaketi obu busatu baize nkyeka amandaazi 5 nga gali mukaga nga oba ogasuubudde bagaguza 2 bimeka 5 ne bakulekeramu erimu kati nze nagula amandaazi ago gaali bazali paketi 3 nze mbanziriza sente zange tebanziriza nnyingi nnyo ninafisaako 2 emeka 2 5 kati nalina kino ekicupa ekinene bino abasomaali kati be balina oba obimanyi ebyo ebinene kijjamu ekidomola kiki kiramba ne nfuna amazzi ku luzzi lw'akayanja
oba oluzzi lwa Kayanja olumanyi oluzzi olwo olw'omukisa era oba olina obudde ogenda nonywangawo ku mazzi lukyaliwo ewa Kayanja awo geeti esookera ddala eyo we nagera nenfuna ekidimula kyange ky'amazzi kagundi ka kabaka omudumu ogwo omwala gufuka amazzi mu kanja ka kabaka then nengula amazzi nenfuna amazzi ago kati nga buli kanaku kera ku makya nende ekindazi kyange kimu n'ekyemisana ekindazi kimu n'ekyeggulo ekindazi zenusu 15 zenusu zange 15 so embeera yeyo kale eyinza okuba eyansikiriza so genda mu luminati okusooka oba si okusinkana oba ku sitaani oba si okulaba sitaani wabula okutandika ogendako mu masabo kuba nze natandikira mu masabo olw'embeera ne bagamba muno omusawo simanya jjajjagala bawakola simanya gundi mbwa sitekamwa manya abalina mangi agakanga era aliwo omukazi gwenjijukira gwe nasooka ogendako yali nkokonjeru eyo abamanyi oluguudo olwo olugenda e Katosi kuliko era branching n'ogenda enkokonjeru then omukazi oyo saasobola kumusangayo we saasobola kumusangayo nawulira nnyo ennaku ng'ennuma nga nkoleseza obusente bwange obusente obwo natunda makipati nago nagabba bubbi waliwo ebbaala bali bagiyita ya Amoni by then bali bagiyita Wallet Pub gye nabba amacupa ago nensobola okutunda amacupa gabanga ga nusu 5 okubanga nsobola okufuna sente zigenda okulaba omusawo omuganda n'omusawo oyo saasobola mukolaki musanga ne be nasangawo nga batudde ne kubaako omukyala nannyumiza obulamu bwayitamu tugenda okunyumya nga nange ate bwenkolaki bwempitamu nangamba nina omusajja omulala gwe mmanyi ali Katosi oyinamu ku sente ng'ekyamazima nalika nali nsigaza 5,000 ezikolaki ezinkomyawo e Kampala ningamba Katosi wano nono wandagirira siwala era bannange abagenda e Katosi ku mwalo aba bagenda kulaba vidiyo eno embuga eyo ng'onaatera okutuuka Katosi ku mwalo ng'owulira mukenye awunya nnyo embuga eri ku mukono gwa lefuti naye yayonooneka dda omusawo omuganda kasita yafa empewo kyayika nezikolaki nazo abaana ne bazannyiramu amayavuuka batandika ate okwedigira ku bakazi abazze okukolaki okubayamba empewo era ziba zirina kuddukako so awo enja okutandikira nkugambe bulungi olugendo lw'e Katosi olwo nga nnyingidde mu mbuga eyo ssebo omaze okuva Nkokonjeru nga sisanzeewo omusawo tusanzeewo omusawo nene kubaako omukazi gwe nayogera naye n'agamba waliwo gwakola ki yali awo e Katosi ku mwalo era omuntu yenna ng'oli eyo embuga ekyaliwo n'essaawa zino eri Katosi ku mwalo nga ogutuukirira booti ku mukono gwaki ogwalemukenaawunya omuwulirawo era woba ku booda oyinza n'okukwata ku nnyo naye oba mu takisi omuwulira katono oyinza okuza neibawo yakola ki yawunya mukene naye nga mukene awunyaawo mu story eno nga tutandika eno gizimba tubaddemu n'omwami ow'emmotoka ow'emmotoka ye yakuwa kodi zino ow'emmotoka namusanga ate luvannyuma nnyo nambuulira ate ku bino ebya luminati ne kati nze bino mbeera yakuvujuka yampa ekyebiri nengulako benakola ki benagula nenywako then wenaddamu omusanga eyo weyakola ki yaŋŋambira ku kintu kya ssente ez'amangu nti sitaani gyali luminati akola ki akola kati gwe nosooka n'oyya magezi malala nze nasooka neneyambayambako nganze nekikola ki nekigaana oluvannyuma nnyo we namusanga ejja yali ampadde business card nange nenjagala ndabe yakikola batya okuba neki ne ku ssente kuba nali naye nga mwavu ngera muli akakomando nakajerega n'okukajerega muno ndya biki agenda okudda gy'oli nga kubuza biki ebyo by'oli ndya so ng'embeera ekoze ekyuse so akasente akamangu oyagezaako okuntwalamu ekyo ekintu kati lwaki tuyingizaako wano mu ssabo tulabamu then tunaalukira omuntu okusinziira ku story eyo tutuuka mu ssabo waliwo abantu bangi abaali batusooseewo era netufuna enamba ku booking enamba kwali ka 10,2 tebeeza nasigaze 10 tomala gayingira okufuna ekifo kuba babeerawo bangi kajuke naze ne 10,5
bawali okuva enkoko njeru paaka tosi kumwala batambuzawo ebiki ebigere tewali wala nnyo yes okutwalizamu tewali waki oba oyina ennaku bantu bava Kenya tosaana kulumanya kuba twali babiri nga tugenda tunyumyawe tukolaki then we twatuukawo ne bookings 12 n'omukazi ne tutuula awo tuba tukyali awo ng'ennamba yange yasooka okukolaki okutuuka mba nyingira embwa n'emboggolera omukazi omu yali ku mabbali n'agamba gwe ebizibu tebijja kukoma embwa kasita yamboggolera kekugobogoledde ng'oyingira yangamba ebizibu tebigenda kukolaki kukoma n'angamba oyina bingi nnyo nimugana ate sigwe gwe nazokolaki okulaba so nenyingira munda nga bwe kyali kigambiddwa tonamugamba linnya namweyanjulira nemugamba nedda nangamba nayo nalikolaki naligata kunga gonna matuufu nemugamba jjajja ge amannya gange nangamba ekikulese wano nsonga si amaanyi era sinene nnyo naye esobola okufuuka enki ennene nangamba ogenda kuddayo wabweru bwe naddayo wabweru kwaliko omuti gwali muwanvu wano sobola kugegeza ku muti nga guliko amatabi nangamba nguwalampe muleeta ebikola bimeka bibiri n'ebikoola ebyo nga sobola kuwalampa muti era nalinda paka bwe basooka ne bakola ku bana abaaliwo ye we yajja n'afulumwa omuti ogwo nga woogulengera ogwo nga muwanvu muzibu ye yakola bukozi bwate ettabi ne likanaano ng'obukola bumeka yaguyita negukka negumuvunnamira kinandiyinza okugamba gwavunnaolaba ettabi gye liri yavunnamya omuki n'anoga obukola bumeka bubiri era kwe nateeka amaviivi gano abiri yabuntera wansi nensaba byenjagala saddamu kutegeera wano wofukamira ku bikoola okutegeera kwe kwakoma okutegeera ofukamidde ku bikoola saddamu kolaki kutegeera saddamu kutegeera mu bulamu bwange ebyowunyisa tebiggwayo mu munywanyi naye mulimu ebintu bino omuntu wabiwulira nze kyobalaba nayagadde nnyo stories zino sitera zikola bayire ku focus kuno naye bwewangambye tolina story gyoyagala abantu bamanyi oba bawulire ebiki ebibeera mu budde naddala ffe gye tutabeera abamu nga basobola okumanya story engeri gye zitambulamu otherwise atugobera ku mikutu gino egy'enjawulo omwami nabagaye tujja mubawa mu ngeri ez'enjawulo oba tujja mubawa mu parts ez'enjawulo ng'agezaako tusigira ekifaananyi oba tunnyonnyola bukyaffe abakyali mu kuyagayaga kunoonya ssente oba bakyayagala ssente ez'ombwangu biki ebizibu byetutuwinzemu era zitutuusizza wa abangi bagenda mu nnyanja abalala babagamba bagenda mu Illuminati abalala babagamba bagenda musozi abalala bagamba bagenda wajjajja gundi ate engeri yonna yonna gye bikolebwamu sayansi y'omu sayansi ogenda okizibula nga y'omu era nga almost akatambi bonna balukakaluke so omwami ng'ono bwe tufuna chance n'avaayo kuba basinga beekweka ombuuza n'essoyi n'agamba sijja byogera mu kamera so tukwebaza okubeera nti wakkiriza okulaba nga osharinga story eyo abantu bagitegeere bantu bangi bali eyo balina stories zaabwe naye ng'omugambo waayi story eno lwaki tugiteeka ku kamera gamba abamu bagamba festo giraga naye nze neebuuza obuvumu bw'okozeseza nti bw'okkiriza obeere mu kamera oyogere ekituufu wekiri otherwise tujja kuba tugikuwa mu series ez'enjawulo nkusaba kusigala ku mikutu gino subscribinga tujja kuwanga series oba tujja kuwanga mu parts obw'enjawulo mpaka story y'omwami tunagiggusa nga bwe nagambye nti tukyali kyetagisa genda akatooke kyetagisa genda nkoko njeru tujja kutindiga olugendo tulabe nga tufuna amazima tulabe nga tukula ku nsonga nga bweyina okuba otherwise for now tukomye wano olunaku olwaleero bajjukiza baganda baffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakwatire omukolo omulungi ddala era tuteekamuko kasente okulaba nga tubaleetera content ow'enjawulo tubawa ebyo bigwanidde tugenda mu gwokusatu emikolo mingi mu gwokusatu naye tugamba nti gwefuna akabajeti ko nkayita akabajeti lwa nsonga ki nti tutandikira ku muntu yenna tukitemeteme okusinziirako ebyo tukkiririza bye tumanyi nti at least bijja kukolera omukolo omulungi ne bannaffe aba Focus Farms and Chicken Supply bagamba nti tofa bwavu
jangu oyiga okulunda enkoko ez'ennyama okuva ku akawunaku lumu mpaka ku nnaku wiiki 6 okukiba ne kilomeka enaba kwezi ku sikuliini zaffe tukusaba banoonyeeko tubeere nga naawe tukumanya oba omanya engeri ki gye bakolamu ebintu byabwe otherwise olunaku lwali tukome wano tujja kuddingana n'omwami ono atwesitoleze tuzitegeere for now ku subscribinga ku Focus TV yange bingi